okubeera abasaale era ebyokwerinda mu biseera bino tubasaba era nga tusuubira nti tugenda kukwasaganya wamu tulabe nga ennaku zino zitutambulira bulungi. Ekisingira ddala eri poliisi okulaba nti muli bulindaala, emikolo gyonna giri bulindaala. N'olwekyo tubakubiriza bapromota bw'obanga ogenda kubeerayo dde Kivvulu olina okuwandiikira Inspector General of Police tetusobola okwekenneenya awo Director wa Operations yagenda okusobola okukkiriza ekivvulu oba okusaba okubeerawo. Bwe wanaabanga tofunye clearance okuva ewa Director of Operations, poliisi yaffe yonna gyeri tegenda kukkiriza kubeera na kivvulu kino era mulabuddwa. Tukubiriza bamaneja bonna bapromota tuweba musobola mufuneeyo stewards basobole okwongera ku poliisi oba ababyokwerinda abali nammwe musobole okukwasaganya embeera ebivulo bino n'okwerinda okusobola okutambulamu. Abayimbi mwenna tubaddenga emyaka egiwedde tubeera n'okwemulugunya eri abawagizi bammwe. Mumanyi okubuukinga ebifo ebyenjawulo ebisukka mu 3 ate ne mulemererwa okutuukiriza okugenda mu bifo bino. N'osangibwa nti abapoliisi bafuna okusoomoozebwa nga abawagizi bammwe bavudde mu nteeka. So tubakubiriza nti mubuukinge mu bifo bye musobola okulaba nti nomutuukiriza, muleme kujja mu kimu ate ekirala ne mukireka nga temubagambye temulabiseeko oba oli awo bwe muba muzze ne mukola ekyo kyebadde kibasuubira. So kwekyo tubakubiriza mweddeko. Tugenda kukolagana ne ba artists mwenna, ba promoters ne ba agents ne bannannyini b'ebifo okulaba nti ebifo bino biri bulindaala era nga nammwe bwe tubasaba mutuukirize okulaba nti ebifo biri bulindaala, okulaba nti waliwo paakingi, mukolagane ne poliisi okulaba nga waliyo paakingi olw'ebitambula abantu basobole okubeera nga bazze okubalaba naye nga tetebeeraliikirira kikigenda kutuukirira ku mmotoka zaabwe. Tubakubiriza mwenna bw'obanga olabye obanga waliwo kyeweekengedde embeera yonna gyeweekengedde oba omuntu yenna gwe weekengedde, tubakubiriza muloope oba muwabire omuntu oyo omwekengedde eri poliisi, ababyokwerinda bonna abaliwo mu kitundu, aba LC, oba mukube nnamba eziri wammanga wano. Ennamba esooka 0776007773 oba 0776993136 oba 0800199699. Mwebale nnyo okumpuliriza. Kafiina Masanyalaze nga akiikira
ng'avudde mu Uganda Musicians Association secretary waabwe ng'alina akagambo kayagala okutugambako. With me this morning we have ekibiina kya Uganda Musicians Association, ekibiina ekitwala abayimbi bonna mu Uganda. Ndi musanyufu nti leero ndi mu kifo kino headquarters za police nga njogera ku nsonga ekwatagana n'eggwanga gwe mulundi gwaffe ogusoose, era nebaza Uganda Police okubeera nti tusobodde okukwatagana ku lw'obulungi bw'abantu baffe Abannayuganda. Ekiwandiiko kino twakitegese nga tugezaako okuwa engeri gye tuyinza okweyisaamu festive season. Tumaze emyaka 2 miramba nga tetugenda ku stage, nga buli lunaku tujaguliza mu nnyumba, naye ku luno twazzeeyo ku stage ffe nga ffe abayimbi tuli basanyufu era Mukama bulungi obudde bwonna. Naye WUMA ne Uganda Police tukubiriza abayimbi, abategesi n'abawagizi mu kiseera kino eky'ebikujjuko eby'essekukulu okubeera nga tuli bwerinde tufaayo ku bulamu bwaffe. Nga tuyingidde ekiseera kino eky'ebikujjuko, WUMA ne Uganda Police tukubiriza buli omu ali mu ttuluba ly'ebyamasanyu bebo bemmenye nti ffenna babeeramu abayimbi, abakatemba, abalabi, abategesi na buli muntu gwe kikwatako okubeera nga buli mwegendereza, kubanga threats nnyingi ze tufunye, ebintu bingi nnyo bye tubadde tetutetegereza, endwadde weziri, naye tulina okugoberera amateeka nga bwe gateekebwawo, era tusaba mugoberera ebiragiro bya gavumenti bye yateekawo okulaba nti tusobola okwekuuma nga tuli balamu mu kiseera kino. Abategesi b'ebivulu nsaba mufeeyo nnyo ku bulamu bw'abayimbi, engeri gye mutegekamu siteegi zennyini. Olumu abamu bagwa bo ofunye stage eri substandard, tusaba nazo muzikole nga ziri standard, kubanga abayimbi nabo kyabugagga kyagwanga, tulina okubalabirira. Ate nammwe abayimbi tubasaba muleme kukwata shows nnyingi nnyo ne gy'otasobola tuuka. Kitegeeza bonna okwata shows nga 10 omulundi gumu ojja kuvuga endiima oba oteeka obulamu mu matigga. So kwata ekisaanidde gy'onootuuka, tuleme kwolona amannya gaffe, ate tuleme kulyaza amannya abawagizi baffe kuba bajja okutulaba nga batuwaagala. Then n'abakozi b'ebivulu ate nammwe temulanga be mutasasudde, temulanga muntu nga totegeeraganye naye. Tutera nnyo biraba n'osanga abakulanga nga tomanyi. So ffenna tubeere wamu, tubeere faithful to each other, tusobole okubeera nga tutambulira mu layini, buli omu afune mu kyalina okukola ki okufuna. Abategesi b'ebivulu tusaba muteekewo embeera yonna ebeera nga abawagizi baffe bali mu mbeera nnungi, balina okwerinda nga kwe kuli security gulugulu, ate nga n'ekifo kyennyini bwe kiba kijjudde tokaka bantu. Tumanyi twagala ssente, naye tulabe nga tukuuma abawagizi baffe n'obulamu bwabwe nga tebuli mu matigga. Abayimbi mutambule bulungi, temuvuga ndiima, ekyo kiva ku kubukinga eshows ennyingi. Genda w'osobodde, tokaka mbeera, obulamu bwe bugagga. Avoid overspeeding. WUMA, the Uganda Musicians Association, ne Uganda Police tufaayo nnyo obulamu bw'omuntu waffe Munnayuganda. Ensonga lwaki leero tuvuddeyo ne tukwatagana wamu, tubakubirize mwerinde, obulamu bwe bugagga. Olwa Katonda ne festive season to be vigilant and to be cautious of your safety. The Uganda Police Force has heightened on deployments. We have visible deployments. We also have surveillance with joint security teams, joint patrol teams, and we have interventions and responses with capabilities and capacities to encounter all forms of hostilities,
to meet any threat as people celebrate this season. So much as there is a threat, we are equal to the task to provide safety and security to the personnel. The safety of the revelers is our topmost priority, and guidelines have been issued to strengthen and standardize the way security and public safety will be practiced at all major music events and venues. These guidelines should be followed to the dot. Before the territorial commanders allow you or commit to allow you go on with any event, you need to have clearance and permission from the management of all these venues. You need to have clearance from the local authorities. You need to avail full names and addresses of all performing artists at that particular event to the territorial police way in advance. Working with police to have a clear traffic management plan, which must include parking and security of all the vehicles. There is a concern that we usually have of pickpocketers, of carjackings, so we expect you to have a plan for you to counter. Tubakubiriza mwenna nti bwe muba nga mugenda kwetaba mu bivulu bino tubasaba